Yes, nkwanirizaako nate webale kwekumira ku Yugi Updates TV era okola kyamaanyi nnyo. Wenjogerera summit meeting yamaze okuba nga egenda maaso okuba nga etuulwa olunaku olwaleero. Bwe twogera ku summit mwe muno muli amawanga ag'enjawulo geegasse okutuula okusobola okulaba nga bagateeseganya ku kutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga batudde eri mu kibuga eri mu Dar es Salaam era nga zino olukiiko gye lutudde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza lugendereddwamu ebigendererwa bingi era nga bye bino wammanga bingenda okuba nga nkuleetera okusobola okulaba nga oba banaatebenkeza eddembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba nga otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo abula ggwe atanaakuba nga otwegattako nkutegeeza kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mu kadde ojja kuba otufollowinga ddala bulungi nnyo osobola okulaba nga naawe otambula wamu naffe mikwano gyange abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Kakati summit eno etudde mu kibuga ekya Dar es Salaam gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Eno nno egendereddwamu okuba nga regional sitting okulaba nga batebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bagenda kutemagana kukubagana mpawa kuwanyisiganya birowoozo kuwaŋŋana magezi basobole okulaba nga bagamba eddembe lizizza butya bayinza okuba nga bazza eddembe mu regions eza Democratic Republic of Congo naddala eyo mu Northern Kivu ssaako ne mu Goma capital city ekibuga ekyamaze dda okuba nga kiwambibwa abayeekera ba M23 ssaako ne Northern Kivu gwe mukwano gwange ate era nga bakyagenda maaso n'okuba nga bagaziya territories zaabwe kikino ekisinza okutiisa ennyo amawanga gano aga Africa aga East Africa ssaako n'amalala ag'ebweru. Kakati summit etudde mu kibuga Dar es Salaam basobole okuba nga bateeseganya ku nsonga. Kakati nno olutuula luno lugendereddwamu okulaba nga basobola okuba nga basappuresinga nga bagobawo abagenyi abatali bayite abataayitibwa kukyala mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo ssaako okutebenkeza emirembe basalewo n'okuteeseganya okusiizinga to cease fire okusobola okulaba nga basiriikiriza ku mmundu egenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Summit eno kye kigendererwa kyayo eky'okutuula basobole okuba nga basaba abayeekera bano okuba nga basiizinga fire nga basiriikiriza ku mmundu. Kigendereddwamu okuba nga summit eno tujjukira bulungi nnyo wemba nga mbazizzaako emabega nti abayeekera ba M23 bagenze maaso n'okuba nga banyweza ebyokwerinda byabwe. Security bongedde okuba nga ebeera tight mu bitundu bino ebya Northern Kivu n'ekibuga ekya capital city ekya Goma ate era nga bakyagenda mu maaso n'okuba nga balanda okugenda eri mu Bukavu city eyo mu South Kivu newankubadde gye buvuddeko emabega abayeekera bano aba M23 baalanja ne bagamba basiizinze fire nti basiriikirizaamu ku mmundu naye ako kaali kakodyo ak'okusiriikiriza bano balabe baabwe abaali babalwanyisa okulaba nga babasuuza amatwale nabo ne basiriikirizaamu ku mmundu. Kale kino ekyokusiriikiriza ku mmundu ogamba nti no balangiridde ceasefire abayeekera ba M23 baalangirira nti basiizinze ceasefire wabula nga kakodyo ke baagala kukozesa okusobola okulaba nga beeyongerayo bokipayinga ekibuga ekirala Bukavu era wano we baava okuwamba territories ezo zeetoolodde ekibuga kino Bukavu mu ceasefire eno. Kaakati summit eno eyagala okutuula esobole okulaba nga byonna babyogerako kubanga bwe kinaabeera nga abayeekera bavaayo ne balangirira nti basiizinze fire ate nga akakodyo konkalinga territories ndala ekyo ekintu tekiba kirungi ku sayidi ya bano aba regional peacemakers abagezaako okutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bwe njogerera mu summit meeting eyatudde mu Dar es Salaam emitwe emikulu mu states gyamaze dda okutuuka mu Dar es Salaam. Muno mwe muli Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura, mwe muli ne Pulezidenti w'e Kenya
William Ruto munono ekiyapaasoni wa East African Community, mwe muli ne President we Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, mwe muli ne President we Somali Hassan Sheikh Mohammed, mwe muli President we Zambian President Hakainde Hichilema, mwe muli ne President Senkulu Paul Kagame ow'e Rwanda. Newankubadde President we South Africa Cyril Ramaphosa tannaba kubeera ng'atuukayo, naye naye asuubira okwetaba ku mukolo guno. Ebbanga erijja mu maaso bagamba leeta agenda kuba abajoyininga abeegattako newankubadde tannatuuka. President wa Democratic Republic of Congo Tshisekedi abadde asuubirwa okuba ng'alina okubeera mu regional sittings ezo, naye tasobodde, asindiseeyo representative prime minister yamukiikiridde. Newankubadde taliiyo, asuubirwa omukolo guno gubeerako mu ngeri ya vasho ng'agenda mu maaso n'okulabira katambi nga kwali ku byonna byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lino ebigenda okuteesebwako eri mu diaspora gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kino njagala okitegeere. Newankubadde ebyo byonna bigenda mu maaso, ye Ramaphosa President South Africa agamba nti Paul Kagame ow'e Rwanda y'omu ku balemezza conflicts zino mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Newankubadde Paul Kagame kino akyegaana, avaayo n'akyewakana, n'agamba nti ye ebyo byakumusibako matugambuze kumuliisa ngo era tebamanyi bye boogerako. Era Paul Kagame y'omu ku enkoko ye yagikutte mumwa, y'omu ku baakedde mu samiti eno okulaba nga ababuuza 45 lwaki bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Naggambye eno samiti egendereddwamu okutuula okulaba engeri gye bagenda okutebenkezaamu eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, okusaako n'okubasaba basobole okuba nga batta ekisaawe. Jjukira ekisaawe kya Goma kisibe, abayeekera baakisiba, tekuli flight ekkirizibwa kuyingirawo na kubuuka. Kati baagala ekisaawe ky'e Goma kiteebwe kitandike okoperatinga, basobole okujja batuule boogere n'abayeekera bano aba M23 okulaba nga basizinga fire, okulaba nga basumulula ekisaawe, ennyonyi zitandika okuddamu okoperatinga, ebintu ng'ebyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nga oli ku Yugi Updates TV kusinza okuba ng'otuuliza, bw'agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Abali South Africa, Kati, Oman, UK, USA, Saudi Arabia, Canada mbalamusizzaako nnyo. Mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.